enziko okuba nga ku kyalo kuno waliwo gwe yalekako amuwa amaki amawulire yawulira nti muzibe ennyumba kyagikola edduka misinde nga buli kimu nakitaddewo ng'abazimbi batambula n'omuzimbi wange wali awo asobola okunjulira. Export TV to the world. Abalabi baffe abatulaba ensonga za muzibe zifuuse ensonga oba oli awo nze mbadde sivangayoko n'enzogera era kikiriza nti siziraba zigenda mu maaso nziraba. So munywanyi Mukunja nina interview gye namulaba nga ina engeri gyawamu endaba ye nensalawo neŋŋamba nange kamunoonyeeko nina ebibuuzo ebyange antangaazeemu. Mukunja nga sinnakubuuza oli oti yebale gyogatta endongo eri biki endana bawayo tyoni bafaani baffe abalungi kyemmanyi mu bbanga eritasukka wiikisi 2 kibaali ate King Shiba enkya tugenda bbeera yebutabika njaba mbawa updates ezisembayo ndowooza tubeereko n'essuubi talina mbeera mbi gyayitamu nti oba yeeraliikiriza oba ali bubi kiri nsonga ali mu bulamu obwa bulijjo obwabaddemu jasi ensonga yakwongera kwekkaanya ki ekitawaanya omutwe gwe okubanga tatereera. Okay, ebyo nina bibuuza kuba kinkakatako. Mukunja ensonga za muzeeyi ono ozigoberedde bulungi? Muzeeyi wa SB4 omuzibe agamba SB4 ne Mama Fina bamufera nja singa kulembeza nnyo SB4 mbadde saagala nnyo tuteeke ne Mama Fina mu gaapu mumbi ate nga owulira yagamba nti SB4 baali ku interview mbu n'amugamba mbu weebaze Mama Fina olw'obuyambi bw'enju bw'okuzimbira enju. Muzeeyi mufere kati Mukunja saagadde obeera ejjaaji ku interview eno njagala otunule ku ludda lwa muzeeyi n'oludda lwa SB4 onnyanukule. Saagadde oba ejjaaji kuba nange njagala bbeera Newto saagala bbeera na ludda. Muzeeyi ono mufere nga bw'otuyinza abasinga tukitegeera obufere obulungi. Yes, kuba waliwo ababbisa emmundu ebbanga amagezi ge na mutwe gwe. alina omusango awo ku Uganda gwandibadde musango naye tulina emisango egy'amaanyi egisinga ogwo. Kati omuntu bw'ali akubwongo bwe guba musango. Kyeyakola ekyo fere abantu mu nsi endala bufere naye wano e Uganda tetuga ogwe si musango kuba tulina emisango eminene egisinga era tanenyezebwa. Nze nganze simunenye abalala bo bange bamutadde ne mukomera. Kakati SB4 akoledde amawulire ebbanga ddene ng'omugoberera ku ntegeerayo SB4 akyali ku level eferebwa. Yes, lwaki obwato bufa magoba ne woba mukugu otya mu kuvuga eryato era ennyanja bagamba ettagimanyidde oli asobola obanga mukugu ne bagamba bannange oyo avuga eryato naye musobola omusanga wali nga n'amazzi si mawanvu nga afiiridde mu mazzi. Wano e Kampala osobola obeera ng'omaze e Kampala emyaka 5 nga gw'oli kafulu n'ogamba nze tebakyanfera nze nga banfera bakeera ne bakufera ng'otunula bw'oti n'okanula amaaso. Tugende mpola ku sitoole eno SB4 tugenda tunnya abantu babiri SB4 ne muzeeyi yasinga kukolera. I am for the beg pardon. Sitoole eno kale byonna byonna ebigenda mu maaso ku muzeeyi ne SB4 byasinga kukolera. Tebirina gwe byakolera bonna baafiirwa. Anti nga buli woddamu ansa gye sitategedde oba nnyongera kibuuzo. SB4 yafiirwa ki muzeeyi yafiirwa ki? Muzeeyi yafiirwa capital we nti omulimu gwe gubadde gwakufera ebbanga ddene ng'abantu tebamugwangamu. Mu kwagala aveeyo alage nti SB4 yamufeze naye mwennyini abamumanyiiko tulu information baagijjeeyo kati naye akalimu ke mu bufunze kakweddewo yatemye ettabi kwabadde nga atuula yapamye gy'anaasaawa enkya. Webale nnyo. SB4 yafiiriddwa ki? SB4 wendaba ekintu kyeyafiiriddwamuko buli woogenda oyamba omuntu oba n'essuubi nti kamubeeko we mmutuusa. Ate nga SB4 era yabadde akoze kubanga muzeeyi mu kwogera agamba essente ezimaliriza ennyumba eno baazinsindikidde
esente ezo abasinga bamulabira ku channel ya SB4 kumbi bonna okitegedde kuba kati SB4 muzeeyi n'ataba mu mativu na zino ze yafuna ng'ayagala ne SB4 ze bamusindikidde nazaakola eki azitegeera era azifune kati SB4 mu mbeera eno afaanana nga alinga yataazimbye enju naye ng'ate woddayo mu bwongo bw'abantu abasobola okukirowoozaako ennyo n'enju muzeeyi gy'alaga eyawedde era maanyi ga SB4 kati kuba kwe baalabira kwa platform za SB4 kwe baalabira muzeeyi webale kino muzeeyi kyagamba okutegeera nti bamufeze goloza mukutegeera ku muzeeyi amanya atya nti SB4 alaka yampisemu akanambe muzeeyi alo we are for the talking of English temutuwogganira nnyo muzeeyi okutegeera nti SB4 yamufeze omuntu eyagattagatta ekintu ekyo kyonna bamuyita Vicky exclusive badde saagala osokoletemu Vicky ombuuzizza ekibuuzo ng'oyagala ansa mukunja ombuuzizza ekibuuzo ng'oyagala ansa ngamba nti nnyonnyola njagala ansa naye bakikola batya njagala mu story eno tutunulire nnyo SB4 anti ne muzibe kyombuuzizza nti yategedde atya nti nno muzeeyi yategedde atya nti SB4 yanzibye kuba kankuwa ekyokulabirako bakwata essimu kansokeko ekyokulabirako let me for the telling you the truth anti nange kansoke nkuwe nze nina eyanyamba naawe nga bwe yakuyamba namanya nti ono eyanyamba banfeze oli eyamuwa ekintu kyange okuntuukako naawe nga wolina eyakuwa okutuukako nankubira nangamba oli namuwadde ekintu kyo kyakutuuseeko oyagala kunkuba kakati wuliriza muzeeyi agamba nti nafuna abazira kisa abankubira essimu ne baŋŋamba tukusindikidde sente empitirivu nnyo nga banjawulo naye ne bambuuza ozifunye nti sinnazifuna ne baŋŋamba ne baddamu ne bankwera nga kubira SB4 gwe tuziwadde omu yamugamba nkuweereza miliyoni 3 omulala namugamba nkuweereza miliyoni 2 omulala namugamba nkuweereza kamu kitundu n'abalala muzeeyi akubira SB4 nga SB4 amugamba sinnafuna ku ssente onfuna kati muzeeyi addamu ayogera agamba SB4 wamala okunfera era abazira kisaaba abankubira essimu bo bennyini ye baayanguwa bajje bantaase ku mufere now the questioning is mubaayanguwa ennyo bajje bataase muzeeyi ku mufere baani abaasooka ku siini ku kulayimu siini omu atasobola kivaamu ye Vicky exclusive what is it for the mean bano we bamanya nti SB4 ataddeyo ennamba ye ne bakubira muzeeyi basooke bamunyiize bamulage tukuwa sente naye teziri kutuukako oli ali kubba kaakati muzeeyi wamala ofuna obusungu ono atwala kamera alabise SB4 now singa wabaddewo abatuufu abaweereza muzeeyi sente nga baziwa SB4 mukaddeko embuyaga kano nga SB4 bamukalakatanga ebintu bitabuka twabadde tulina okulaba abantu abo abagamba nti twawa muzeeyi eyagamba nti namuwa miliyoni 3 neyagamba yamuwa 2 neyagamba yamuwemu kitundu n'abalala twandibadde nabo tubalaba nga bapositi nga bagamba bannange kituufu SB4 twamuwa sente teyaziwa muzeeyi what is it for the mean bwe tuba tetwalabye ku muntu avaayo kukaatiriza bujulizi obwo nti twaweereza SB4 sente kitegeeza bano bakikozesa bakiteeke mu muzeeyi atabuke muzeeyi wamala ottabuka baleete kamera balabise mukunja kankubuuza ekibuuzo bw'oba munywa waragi oba munywa bbiya emmotoka ya bbiya negwali eri emmanga moonlight todduka kunywa bbiya anti nze sinywa bbiya ngeza todduka okunywa bbiya ekisinziira ebwetaavu bw'oli kati Vicky YouTuber akola story na ddala ezitrend naye tulina bangi si yeka oli awo naye alina story nyingi ba YouTubers bakola nga tazikoze nze Vicky simunenya nko okwangu ogenda oteekawo kamera kyokka atera nange simunenya wabula mpabula Vicky yagenda ne Bayibuli n'agamba buno bwe bukakafu bwe tujjayo amazima ensi geetasuubira kumanya muzeeyi ne basooka bamulayiza tunoonya obwenkanya nze ndowoozaamu nti Vicky ovuga emmotoka n'ava e Kampala n'agenda e Mubende bo y'amafuta ago ggwe togamanyi e Kampala tulinawo ensonga nnyingi ezeetaaga obwenkanya nga tubwatubula n'otubula tugambe nti Vicky yalumiriddwa muzeeyi w'e Mubende okusinga ebizibu ebiri e Kampala bye twetaaga okufunirako obwenkanya
ensonga zino zitandika penetratinga mu mawulire twali tulina omumanya saidi ya muzeeyi tosalanga gwakalanga tuwuliza gwakaki gwakalenzi SB4 yatumuleetera ani yandituwadde saidi ya muzeeyi singa Vicky teyagenda mu bende kuba SB4 yatagenda kuddamu mukyaza ani yandituwadde ebyo muzeeyi byeyogera ekibuzo ky'ombuziza kifaananamu bano abakyala abafiirwa abaana abafiirwa n'ofiirwa maamawo oba taatawo n'otandika okukaaba ng'ogamba tugenda beerawo tutya taatawo otali tugenda beerawo tutya. Waliwo omusajja yali mutamiivu waffe ku lumbe n'agamba omwana eyali akaaba funayo abaasooka okufiirwa bataata baabwe ne bamaama baabwe bo bakubuulire babeerawo batya naawe bwotyo bwogenda obeerawo. Kaakati bw'ogezaako tulaga nti singa Vicky teyajje ku muzeeyi omuzibe interview mbu twabadde tetusobola manya mazima olinga agezaako kugamba nti amazima gonna agategeereddwa wano ku duniya Vicky exclusive yagaleese. Let me for the remembering you nsaba okujjukiza Yesu yajja wano ku nsi era waliwo abaatuwa amazima ga Yesu mbu yajja bw'ati simanyi n'agwa ne musimanyi bamutikka omusaalaba kyano kamera ezaatuwa ebya Yesu Vicky yali tannazaalibwa kitegeeza n'awatali Vicky amazima ye gaba gabadde gakuvaayo gabadde gasobola okukola ki Vicky nze ngamba kyeyasinze ba YouTube kusookayo kubeera n'abalala bamaze ne bakola ki ne bagendayo kitegeeza singa Vicky teyagenze era wandibaddeyo omwana agenda yasookeddeyo lwaki mumupiininga nnyo musajja watu ng'akola omulimu gw'alina okukola. Nalowoozezaamuko kuba Vicky ku sitole yagamba anoonya obwenkanya ogutali musango. Kati bw'ogamba nti onoonya obwenkanya amazima yes kirina kye kireetawo nti ani yasooka okukola muzeeyi SB4. Thank you so much. SB4 aba ye yakola muzeeyi. SB4 yakolera muzeeyi ku eyimuki tetugimanyi yakulwana muzeeyi azimbe yakuyamba nze gyemmanyi yakuyamba nga wabadde akikola ku kyano kyalaga nti muzeeyi tumusondera azimbe era abantu bakikoze. Kati ekibuuzo era ne kijja Vicky yo vuga emmotoka yagenze ku eyimuki kuyamba ffe bannayuganda tutegeere ludda lwa muzeeyi kuba muzeeyi twadde tetumuwuliza na kuyamba SB4 abandigambye nti SB4 yabba muzeeyi naye ng'ate muzeeyi teyamubba. Enjawulo kati ogitegedde kuba mu njawulo eyo singa Mukama akuyamba n'akuwa amagezi n'otegeera enjawulo y'ababiri nti bonna babeera Kampala basula Makindye SB4 ne Vicky muzeeyi asula mubende wansi mu SB4 okuddayo wa muzeeyi atuwe saidi ya muzeeyi tumalirize kiri kuba bwona ntwala ebyo anti ogenda gamba bonna bali Kampala nga kitegeeza obuzibu buli omwe asobola werabidde ebyo ebibuzo byetagana ne mubibuuza bali abantu abo bemusanga abo sibibaani nze woba ombuuzi ondabanga lujuujwe obwongo bwange busobola omanya nti onjijja wali ansa tontwala ku kibuzo kirala nga kinogamba Kampala bali babiri nti bombi abali kitegeeza bonna basobola okuddayo no abali mu trap eno nti Vicky ne SB4 basula Kampala muzeeyi asula mubende wansi SB4 yavuga emmotoka ng'ekigendererwa ki okugenda eri muzeeyi kumulaga nsi ataase n'obulamu sifaayo ne waaba yayawudde nga bamusindikira ssente oba n'ayawulako muntu amafuta ge yavuga oteeka mu mmotoka ssente lwaki Vicky ye temugamba muntu obudde bwe yateekamu ssente kakati Vicky ayingirawo okukola ki ayingirawo kulabisa ki kulabisa SB4 muzeeyi okulabisa ng'akozesa muzeeyi nti kuba muzeeyi akunyonnyola nti SB4 yantuuza mu kamera n'aŋŋamba neebaze maama Fiina olw'obuyambi bwampadde ku nnyumba ne mwebaza naye bwe tuva mu kamera SB4 n'atampa ki what is it for the mean ekitwala Vicky kulabisa saidi zombi omanyi okulabisa eri okulungi n'okubi oba akulabisa ani oba akulabisa saidi zombi oba labiseemu okulabisa okulungi n'okubi kwonna oba kulungi oba kubi ekyamututte kukola ki
ekyamututte kukola kikiddemu kugwe sagala nzikirize kisi anti gwe osobola oba olina sayidi gyoyagala nakugambe njaga tubeere naye ekirungi sitole gyoyogerako abantu bagifolowinze oyinza nze okunsiruwaza naye abo abantu tojjakusiriwaza era nabo sagala basiriwale njagala tubeere newto ensonga zino yes ndi newto obusungu n'obwagazi mu nsonga what am I for the sink kikye nandisuubidde Vicky akola omulimu gwe gumu ne SB4 soda tugeze oli muyimbi nange ndi muyimbi bwe mbaako wenkoze ensobi tusula mu kitundu kyekimu lwaki tompita noŋŋamba Sseruganda kano kakyama manyi nga bayogera lwaki osooka kuntwala ku mitimbagano then wegimala owunya kubanga Vicky wegyamuwunyidde ye yabadde asuubira bagenda vuma SB4 laba abantu oba bateguse bati ate ne batandika vuma nannyini kulabisa Vicky we bamaze omuvumaavuma akomawo atandika okwetonda atandika kuga mukimanyi nti muzeeyi mufere Vicky tana kyafunye mu nsonga ne SB4 mukimanyi nti nno yamulabirawo olwalaga alwanadde ku ludda lwa SB4 Vicky tana kyafunye mu mboozi eno ya muzeeyi Vicky yafunyemu obugagga obw'amangu kiyali abala content traffic yabifunye era saaza tuli kumwogerako just because Vicky yafunyemu traffic sente train kubanga enfuna gye tufunamu mu nsi waliwo abantu nga ne ku mulambo ya abala business ekyenjawulo nti fenna obugagga enfuna gye tubufuna butubeezaawo butya mu nsi be bagagga boolaba abamu teri omugagga gwolaba nga yeebaka naye tulinayo n'abateebaka naye nga bagagga sente baazifuna ng'oli yamala kujjako baana b'abanne mitwe yafa kimu nfunye sente tafaayo oba zitya oba zitya the answer is nfunye sente kati ye Vicky ye bagagga b'ekikulu ekyo tafaayo content gwende nyonoonyaani nfune oba oyo ayono oba gwakwonoonye ye tafaayo gwoba oyonoonese tebimukwata kuba obuliddwa kubanga let me for the telling you the truth SB4 omulimu gw'omukulu YouTube internet abantu bano bayamba mu kuyamba abantu tufuna tuyinza obutafunirawo naye nze nina omuntu eyankubira essimu nze nafunako ko miliyoni ya sente cash nga sigikoleredde omukazi yankubira ali Canada mukunji olina emyaka emeka namuga nina emyaka 25 nina emyaka 25 oyagala kundayiza gwanza genda maaso n'emboozi bakubira ne bakubuuza n'ogamba emyaka wajjako emeka naŋŋamba King Shiba biki nanyonyola emituko King Shiba naŋŋamba sina byakugamba bingi esimu yeereeta mannya ki nampa ye sente ze nali nfunyeko nga sizikoleredde oli naazimpa nga ndowooza byasaaga ne zijja kati SB4 mu kuyamba abantu gwe mulimu gwe kati kino Vicky kye yabadde akoze kyabadde kikuba SB4 ne kimufulumya media nti SB4 ne webandizeemu omulaba nga agenze nti tugenze tuli Kyamunamukaka tuli Masaka tuli Ruddawa tulina gwe tuzoyamba abantu bandigambiddewo gwe toyamba ozze ku olina byemukola ki kitegeeza Vicky ekintu kye yakoze munne muganda we bakola omulimu gwe gumu let me for the telling you the truth kyabadde kibi kikyamu okuba munno n'omujja mu mulimu ate nga ffenna ensi etumalanga alien skin we yayimbye Mama Fina waaba waali ne SB4 waaba waali let me for the telling you soda tonnafuna maanyi genkana SB4 ku channel yammwe channel yono yabano bagiyita Expo TV soda kwakola temunnenkana SB4 nze nkimanyi naye ekibaganya okwenkana SB4 si lwakubambwa SB4 akyaliwo SB4 yo newe mumulwanyisa naafa ani amulwanyisa wuliriza ensonga yange wotawulirize togenda kutegeera you can for the reason SB4 ne leero newe mumutta naavaawo musobola obutafuuka SB4 kubanga bino ebintu by'ensi Katonda yakola ki mwenna musobola oba ab'amaanyi nga ne SB4 waki w'amaanyi kati kino Vicky kye yabadde akola mulimu gwe era kyova olaba twasiimye mu mulimu gwe nebuvuma obudde buno Vicky kikyakola n'ogamba nti kyakikoze bulungi yalabisizza bulungi besides ensonga za muzibe oba oyinza okuba ojajinga omuntu ng'olweddi tukyalina kyosiima mu bulamu bwo nze muntu asiima
Viki sebo kwate motoka ovuga amafuta obwavu buno bwe tulimu mu kisibo novuga nokirira mpaka mubende ngogenze nonya bwenkanya SB fani gwe yafeze noleka abali e Kampala naffe wano twagala obwenkanya mpuga wano tumwagalako obwenkanya bantu bangi twagalako obwenkanya ne Viki yenyini family ye alino mwana gwe yazaala alino sebo ne banya mukwagala obwenkanya bonna naye bonna teyabutuwadde nano nabuli kati mwekyo musima yakoze mukunja content line ya SB4 gira ekibyo titira asagala ntalo nagambe tubere neutral olwo teruba lutalo ngambye nti ne ku family ye tulina ebibuuzo family ze mukunja waliwo omuntu raba tuwogera ku Katonda ne tuwogera ku baana ba Adam ne Eva abaana bebe yateeka mu lusu ku baana b'abantu ku baana bano bayogera kuwona otabuka bayogera kwani Vishima ani yamwogerako Viki ne mukyalawo kati lwaki tondeka n'enkuba embwa n'enjinazi anyway mukunja lwaki owulidde wayogedde mukunja tupeeyeyo owulidde wayogedde mukunja kati lwaki tandekera embwa neno tusiibule okuba embwa nakutumye onjijeko interview zo kaka ne mwogera ndya ku interview zo kati oba osiibula siibula embwa ogenda kuba yaki tumalize ne kano waliwo omuntu kuba waliwo abantu abakomentinga ne bagamba SB4 mu kusooka tuyo omusajja mufere okijjukira SB4 naye wawo omubiri ina munywanyi yaŋŋambye nti content line wa SB4 gwakola oba yatamusobozesa kuzuula muzeeyi mufere kuba atera okukola abantu abali mu mbeera bwezi muzeeyi oliwo omutunuulira enjogera gy'ayogeramu n'endaga gy'alaga ennaku kiyinza okutwalira obudde obungi ennyo okukkiriza nti mufere muzeeyi mukalu nnyo nti muzeeyi akulaga amaaso tegalaba naye akugamba siibeereko na TV gwengo girineewo agiwulira mukunja gwe towuliriza TV ate rediyo tebagiwulira talina sente zigula rediyo abeere ne rediyo yabulwa ezigula omugaati n'afuna ezigula keeki talina sente zigula rediyo enju yemmuli yamulemu ezimba n'azimba ey'emitayimbwa okibenze embeera ewaka mma nga TV mpulira nga ndi ku ssimu yange so SB4 asobola okuba mu ntandikwa teyasobola kuzuula nti muzeeyi mufere so nga ate mu mirimu gino gye tukola omuntu asobola okwogera ekigambo naye n'ogamba akatukole kubanga abantu abo kati wotunuulira muzeeyi wayinza obaawo abalabula SB4 ne bamukubira ne bamugamba omusajja gw'okutteko muki mufere naye kati gw'okakasa oti oba abali okugamba nti omusajja alaba akulimba nga be bamutuusa ku mbeera gy'aba ayogerako nze wano mbadde ne King Shibby Banga waliwo abantu abampa amagezi ng'olabira ddala balayika ye bamutuusa ne ku mbeera eyo oli n'akuwa amagezi nga namukambwe nnyo temumutwala eno temukola kino lere okitegeera n'omubuuza gwe lwaki woobanga si lwaki toyagala kino kibe nti mukuyamba abantu bano embuyaga y'abo aba bafaananya batyo ebaayo nga naye erwana baleme kufuna babayamba kukyuka so kati SB4 asobola nga nabye yawulira nga boogera naye n'agamba kaneetuukire ku ssimu traffic wise ne content wise SB4 yafunyemu SB4 essaawa eno teyeetaaga content na traffic yeetaaga ki kuba yeye content era ye traffic mu mitendera gyonna nga tukola emirimu waliwo wootuuka SB4 takyanoonya traffic kyokka wakyaliwo ba YouTuber abanoonya traffic ne content SB4 waali alina ku maintayininga ne waba tafunye sitole ya muzibe alina sitole nyingi zasigala ng'akola kyokka waliwo oyagalaga nti singa tewabaddewo muzibe SB4 singa takyakola naye lwaki omukuba mukunjabikiranga mukuba buli akubuuza ensonga ezo ebituufu ng'odivertinga mbu mukuba kyenjogedde si kituufu bwe tuba tutuusawo nti nkuba tugambe nti tewabaddewo muzeeyi singa teyabaddewo SB4 singa takyalina content bwe mba nkuba muzeeyi siibula bannange bwe mba nkuba SB4 bannange okuba omuzibe siibeko na TV gwengo girina ewuwo bwe mba nkuba muzeeyi siibula sigenda kusiibula no nze ndabye embuuza gy'obuuza nakwambe mu nsonga zo tubeere Newton naye kozenga alina sayidi kati nfuuse Newton kati tugende mu maaso nga ndi Newton nedda byakulemye ng'otandika basobo ne banyabo okasonga kakati oteekwa okuba olina bye wabadde onsuubira nnyanukule kati olw'okuba si byanukudde
awo nfuuse ki mubi olaba nga interview tekugasa olwokuba sikubyewo ngange wabadde oyagala olabika onna gwe wabadde oyagala nkube sirina tutandise kwa basina gwenjagala olaba mpa ansa zange n'ondaga kiringa omuntu wanaakubuuza kati zaki ngamye mbunkuba esibifu lwaki wempa ansa zange naye olaba nga nze byembuuza lwaki wempa ansa zange olina engeri gyozivuyisa basawo ne banyabo mwete otambudde olunaku olwaleero wamma nedda tetunatambula tubadde tutudde mutukkirize tukome wano eno sheyalinga live eno mutukkirize luddawa batuserengese luddawa nedda sebo tetugenda basiibula kale katugende bugenzi so mwana soda badde ne mukunja nedda okyali nange tobadde nange okyali mukwano gwa Vicky SB4 muzibe ne mama Fina yazengaze kakuleka osigala gihola gasse tukyakola interview neya leero ojja gitegeera nti nzibumu yalukola ekibuuzo kimu kyebuuzo nebuze ekibuuzo webuuze aha kanebuze ekirungi otuddewo wamma mukunja atasera Vicky exclusive yali sente mmeka ne bamuwadde nebuuza ate lwaki olwana ekitegeeza wazze ku iseeti eno ng'olina by'oyagala ovuyisa SB4 ongambye nebuuze gwotuule mutuuzi soda tojjako interview soda tojjako interview Export TV to the world.